waliwo akaaba, waliwo alina ennaku, waliwo asosolwa, bantu basosoddwa, bantu bavumiddwa, abamu ne bafa n'okufa. Naye ovuma omuntu n'omunyiga, n'omunyigiriza, n'omukyawa, n'omucocca, gwokeererako nga kyayi, gw'oliirako ekyemisana, gw'oliirako ekyeggulo, n'essimu n'ogikwata, n'omusindikira tekisiti. Omuntu oyo omutrawuminga, okwo kwe kuloga, kwe kutta, otta omuntu. Abantu abamu tebakimanyi, naye omuntu asoma ekigambo kya Katonda okitegeera buli bw'onyigiriza ennyo ennyindo ogireeta omusaayi. The scripture says, abooluganda twenenye, obaddeawo ng'olina omuntu gw'onyigiriza ng'omuliko akukwasa obujja, omuliko omuyeeyereza. Mu linnya lya Yesu gamba nti ayi Mukama onsaasire, mbadde sikimanyi. Abamu bafa ne tutamanya kumanya nti gw'omusi. Naye weenenye oyo gw'onyigiriza n'omwana gw'okuba n'emmere n'okola biki n'omuvuma, olina obusiru bwa kitaawo nti kitaawo kye yava akola bw'ati, maama wo kye yava akola bw'ati, n'olangira omwana n'omulangira, mwana muto n'omukuba engolo, n'okuba ku bigere n'okuba ku magulu. Mu linnya lya Yesu Kristo gamba nti Mukama ansaasire onsonyiwe. Abantu be mbadde nvuma, abantu be mbadde mpaayira n'enjogera ne mbavuma, Mukama onsaasire onsonyiwe, kubanga Mukama mbabuza emirembe n'emmere n'ebalema, Mukama ne balema n'okwebaka. Taata yenze nzize mu maaso go, saasira omutima gwange. Owooluganda fuka omutima gwo, oba obadde olina guwalana, oba olina akukwasa obujja, nga buli lwakola kino lwakola kiri owulira ng'ofa, ng'ennugu ekuluma, nga teweebaka, kubanga waliwo akulumisa ennugu. Buli lwakola ekituufu olumwa, muli owulira nti gwe wandikikoze. Abantu babeera bajjudde nnyo selfishness, yayagala abeere kino, yayagala gwe boogerako, yayagala abantu gwe balaba. Naye determination yegenda okufuula ekyo, teweegomba okubeera determination y'obwa Katonda.